Mukaweefube w'okuwa kilabu ya FC Gwerimu ey'okukiikirira ekikopo kya liigi n'okukiikirira Uganda mu mpaka za CAF eyanjudde Brian Majwega ng'omusambi waabwe omujja ng'aweereddwa endagaano ya myaka 2. Munabyamizannyo Katende Brian katutuuseeko eggulire lino. Nga kilabu ya KCCA FC yategekera sizoni ejja olwaleero eyanjudde omuwuutanyi wa Cranes Brian Majwega okuva mu Azam FC ya Tanzania ng'aweereddwa endagaano ya myaka 2. Guno gwe mulundi ogwokubiri nga Majwega akomawo kilabu ya KCCA ng'ogwasookera ddala Musonia 2009-2010 n'abasambira paka 2014-2015 oluvannyuma ne yeegatta ku Azam ya Tanzania mu January w'omwaka guno gy'avudde okudda. Bw'abadde ayanjula Majwega, omutendesi Mike Mutebi atenderezza nnyo omutindo gwa Brian Majwega era n'ategeeza nga bw'agenda okubayamba ennyo omukaweefube waabwe ow'okweddiza ekikopo kya liigi era n'okuvuganya ennyo mu mpaka za CAF Champions League. Omwami Majwega ayina bingi by'agenda okwongera ku club. Lwaki ayina experience atambuddeko mu maklabu, so experience eyo gyajje ku maklabu amalala yagenda okwongera wano. Ye Brian Majwega awezenga bw'agenda okussaawo omutindo omulungi eri klabu eno basobole okuwangula ebikopo ebyenjawulo. Ye klabu emu as per now mu Uganda ina quality z'abasambi developinga omusambi okumwongerako ku kitone kye kyalina. Majwega nga akyali ku kilabu eno ya KCCA yagiwangulira ebikopo bya liigi 2 eby'omuddiringanwa era n'abakubira amakatyo ganoza. Wakomeddewo ku KCCA FC ng'erwana kweddiza kikopo kya liigi era n'okukiikira Uganda mu mpaka za CAF Champions League omwaka ogujja. Ku Kingdom TV amanirage by'emizannyo, nze Brian Katende. This is Kingdom TV.